Hi everyone, thank you for tuning in and welcome to yet another edition of Share with RKB. Olunaku olwaleero ku show ninako omwana of the grasshopper of the Nsenene ate nga kansala abameeya abakansala Lord Councillor. Abakansala bali eri ku LC3 ku division. Abankusiza amayinja. Ayo bonsazeemuko. Ate ekiba kibi ddala. Era nga presenter yali presenter taata ekyomwami agenda kitunnyonnyola. So kuba taata nga toli mwami. So tosobola kuba taata nga toli mwami. Osobola. Kwa ekigambo omwami mu Luzungu kiri Mr. Ate amanya husband. Nze Mr. Mosha. Husband abaaki? Husband katata we. Abamwami. Abayawasa. Bali omwami. N'owa omwami eyawasa n'owa omwami atannawasa. Okay. Gaye Mr. Mosh. Yeah. Gubagamba vampire. Mwaki watu tugamba tetukulanze naawe. Nze simanyi na kibagamba. Tetumanyi lwaki. Simanyi abantu bakyogera nti tuli vampire. Lwaki temubigamba abantu abalala. Right. Ye nababuuza mukula bagaba y'ebirabo. Exactly. Ye batuukayo okwewandisa beewandisizaawo. Right. Buli omu yeewandisa ayagala. Ogamba otya. Wali ogamba otya. Kyedi. Ombuzeeko. Nga nkunoonya ne mama oli busy okuva walinnya eri waggulu eri. Kyafugika. Ate saalinya nakkirira bukkirizi. For real? Kati mbeerayo mu myalo eyo nga tutunka tulina abantu tugezaako okulongoosa. Mbeerayo abantu ono bansengula bannaye bamenya amayumba bagatwala. Tubeeramu ebyo buli ddakiika. Okay. Lord Councillor waawa? Makinde East. Makinde East okuva mu kibuga kye bayita Makinde City. Mpulira kyafuuse district. Ffe twagagifula city. Kuba Makinde alina buli kimu. Right. Ovanga mu kibuga ekirina industries wali ekatwe. Abo bakola buli kimu ekikola kye kyetagisa. Kibuga ekisingamu zi university. Okay. Zona zisimbye line emu ku Gaba Road okuzijjudde. Ekibuga mu Kampala kyokka ekirina zi beach zo zisimbye line weziti. Yeah, true. Beach zona Nyonyo, Gaba, bya Mulungu bikoze bitya. So kati nabeera nga ali organized bulungi. Tubeera ne zi uptown ne downtown ne ghetto zaffe. So Makinde is a city. Era gwe mulawanze gwendika ennyo kati ennaku zino gwengezaako okutambuza. Kituufu. Mr. Mosh ffe tumanyi naye amanya amazaale yaali. Sandy Mosh African. Sandy Kadiwa. Sandy Kadiwa. Ow'Ensenene. Mosh is a name. It's a name. Hey, if you try to mention those ya brand yo gyotambuza Mr. Mosh. No, kyali nze nalifula brand. Okay. Nebwe bwe nali nkola teri alifaako nti brand kuba abazadde bange libampa. Okay. Kati bwe natandika okuyingira entertainment nengikozesa nefula brand. Okay. Kachovola abasinga balyebuuza nti nnyo storage. Nenga ate lyebyo. Mr. Mosh yani singa omulabi wange oyagala omunnyonnyola. Munnayuganda ate Omufirika ayagala ennyo ensi ye, ayagala ennyo ekibuga kye, ayagala ennyo abantu ate nga munnamawulire first of all ate nga mukulembeze as we speak, si politician naye mukulembeze birimu enjawulo y'amaanyi. Enjawulo erirudawa. N'abeera nga ate entertainer. Entertainer, all round entertainer. Nti bwe ngamba all round sina kyesikoze mu industry bana MC, DJing, kuyimba, kweka bivulu, promoting abayimbi, kubawandikira buli kimu like presenting, kubisengeka, kukola research, kumufulumya, kuwandika butabo, byonna bagamba ndi all round entertainer. Bwayogera ku ekyo all round entertainer, wewe osinza okusanga okusomoozebwa mu eyo? Sisanze nnyo okusomoozebwa kulya kubanga nabitandika ndi mu ssomero. Mu kubitandikira mu ssomero ennyo nti nno buli kimu first of all on modern art gwe tulina kati mu Uganda mbadde omu ku bagezaako muzimba okumubuilding. Kati kijja gamba nti nsanze challenge ekintu ekiri kyandibadde nga challenge oba ekisomooza ate nze nkirabanga kye kisinga okuba ekyangu. Saagala ate bintu byangu nnyo nti kino kinyangudde kiŋŋondedde. So mu byonna ngezaako bibalancing at a specific time. Ndali ntandikira ku kino nenzira ku kino nenzira ku kiri nenzira ne ku kino. So ngezaako bibalancing ampozi somozebwa kwaliwo way before nga tukyali baana bato nga naye gati bana embracing nnyo Ugandan art, Ugandan content, Ugandan art. Mulaba ne ku TV 90% it's foreign content. Right. Ne aba club foreign music, content 90%. Buli kimu. So kati challenge yaffe yali yakuba no how do we make Ugandan mainstream. Kati as we speak bana Uganda bali mainstream. Aba tukikubye. Bwogenda ku TikTok bana Uganda be basinga okulabira basinga bana Uganda bannaabwe. Bwogenda ku zino channels ezijja excuse me. It's okay. Ezawa neziri local neziri international nga zi multi choice sani era ogenda okulaba ne Uganda bettanira nnyo obuzannyo bwano ne movies zawano. Basically tukiri walimu wakati tutandika butandisi. So kati nze mbeera musanyufu okubanga ekintu yali dream egende realizingibwa. Kati ekibula katono nnyo nti no payment ekyali ntono mu banna Uganda. Payment ekyali ntono mu Ugandan content. Katone tudde naawe
ono content gwokola wa Uganda olimenti okuba kati nga waliwo $1,000 ogenda okuyingirawo okitegeera ogenda kuyingirawo kati guli kabuusa abaana abo bokka sibaga basano batugambye tugenda kuwa omusolo ate nkuba musolo ate gwakyawo gogagonti bataddemu mmeka right ng'oyagala abantu bajjako omusolo for example ku bintu nga content ky'osobola okukola kiri kimu kyokka kyokkakola nga Tanzania sala internet by 80%. Internet cost zisale ojja kusasula omusolo nga bw'oyagala abantu bajja kusasula naye kaakati omanyi bulungi sente eziva mu YouTube zibaawo okubeera luba lutalo kuba neziva ku TikTok zibaawo okubeera kati obusente omuntu bwafunye naye nga gadgets zataddemu zize ate nga nabamanyi ebintu bino by'okozesa wano bya bbeeyi bya buseere akazindalo kano kokka abali abasinga tabamanyi sente zaako kamera eyo gy'olengeraawo igula emmotoka namba igula emmotoka namba kati sente z'oyinvestinzeemu ng'ozijjayo ddi your time yokka investment va ku ekyo okunyirira n'oba ng'ofulumye kati tulaba wafulumye nawe n'ofulumye tekatwadde kya nseenene design eziraba zona zikoze eki kati okufuluma okuna sente so kati olina okubala cost implication otaddemu ki ojjamu ki so kakati abaagala omusolo munnaye musoke mutwebuuzeeko mutubuuze naye muteekamu sente mmeka abatulaba ne babyogerako ebyo kitegeera kuba taxation akatono ke nasomako taxation manyi muyawa ne basomesa ebintu bingi nebye mutasome nasomako ku taxation kaga taxation erina kubanga eri fair ate ngeri equitable nti taxation ebalansinga na muntu kikyakola talina kukunyigiriza I know so kakati ku nsonga y'omusolo batulekemu ko sate second kaye mpya tukumisinga kumpe lwaki yova mu presenting sivanga mu ne wendi mbera presenting akwama presenting ate issues ndala okay mba presenting a specific issues z'abantu ali direct bayina ali presenting anyeza entertainment ne kati presenting anyeza abantu nenyingira council nenkwata akazindalo ninga nti abantu mubaleke umma mugenda kujjawo mufuni mbateeka mubazimbire walinga senda bwezibikola ngatadde wali apartment kandi China yabikola yakwata abantu gena gye yagala obajje ekole factories ne bazimbira zi high rise weziti ne bakateeka omwo nega muyingire mu ne bana Uganda nga olusi sibangu bakukyusa olaba awo obutale bwe bateekawo muna Uganda gago muzimidde ennyumba wali wagana ennyumba mu Uganda olaba mu Uganda sawa papula n'ebibaati neebaka bone benda babe biveera nga tamu n'ekiveera kye agamanze ku dduuka liri n'ekutte edduuka lino kati wakyanga omutende wali za apartment kati mumanyi mubeere omwo tandika okuyiya obulamu obupya babagenda mu bulungi kale naawo presenting abantu babale nejjukali bwakolanga ku TV thank you so where did you live I didn't live per se kyenakola nakyusa mu bukyusa tactic nengera very soon sagala weewunye ng'ondabye ate ng'ondaba ku screen noga nti ate ogubadde guli mulimu gwaffe ante ab'ensenene buli omu akimanyi tuliba entertainer naturally full stop tetugattako tetwongerako entertainer naturally kyenakola nasalawo kati nyambe ku balala abaagala okukola ki kwanzi bwe nali ntandika ne training ate eri muntu ayinza kuvayo n'agamba gundi we namutraininga oyo kakati kyakyatulaba taliiyo oba gy'oli jangu taliiyo nalina passion ngeri mulimu ndekola ki ensika nja kujjukiza akaseera lyoba nakagambako nali nsomera awo ku St Francis opposite Bat Valley William Street abantu benaba bange nnyo ababiri yalinga gwe ne Misaki nga mwambuka mugenda ali ku Bat Valley bwenti nagamba nina okuba entertainer like nalinamu akantu ako nga nkalaba ngamba I have to be an entertainer nga manyina okujja ku rehearsals nenziswama nenzitunulira nga nziraba nenzitunulira so that urge ne passion yalimu nasalawo nengamba omanyi kantandika okwetraininga in fact okufuuka bino ebyokupresentinga na buli kimu nabitandikira ku stage ku MCing kati nze mba nakazidawo ku stage bali balaba MC ndaba neraba mpresentinga so kati engeri gye nakiyitamu nga nefuddeko zeka nga sina somero lya bin training nengamba kati omanyi kantandika okutendeka yabamu so nenkola training center eri under my foundation abana obajjako akantu akasamusama kizimbe si kyange masanyalaze n'abasomesa nokwaleta abasomesa abakali nemba ngamba traininga presentinga kukola zi video movie production photography ebyani byonna bwe bityo nobayitiramu omanyi training enyuma nyongeri out of experience kati kiringa gwe omuntu go trainings ategeera nnyo okusinga lecturer mu training nga tabeera nko ku TV tabeera nko ku stage kwagwe omugatiramu n'aka personal experience noga n'olunaku lwe nali ku show kyalimu ekiti ne bwekiti byonna babyetaaga so kati that's some other way gye nkola okukola ki
keeping industry. Obiriruda wa bino byokola. Kabalagala ku kizimbe kya Tirupati Mazima. Okay. Wembikolera. Era I'm lucky to Sentinel. So far nayo abana batano bali kumpe already. Qualifications chize maneta go kujoininga. Kubanga osobola okwogera. Ngosobola okwogera. I like that. Amaye bisede bisinga atu. Intwagena blowing out of proportion. Complicating. Ebintu bikwatagana ne talent. Kasito birango okwogera ngoli kuna Uganda okwogera. Osobola ku trainingibwa. Olina engalo bwezi tisobola okukwata computer ne editing nezinyiga noyambusa nokugula amasimu nogula microphone. Ubo osobola okukola. Nze qualifications ezinga okukola ki? Okwagala. Nonya. Abagala by the way n'abali ku university abanoonya empapula nabo bajja. Kubanga no bamanyi bafuna that practical bit. Aje kisinga obukulu. Kisinga osoma degree emyaka eki. Ena. Omwana tubadde ku TV ng'obalaba. Ng'atuusa ali mu third year najja okukola internship naga kamera yiyo katasobola tamanya de pesa gye litunula. Ayatugantuge. Kati basimanyi pesa gye litunula nze benkola ki? Okay. Olefunyeyo embarrassing moment ng'oli kumpewo? Nyingi mukko katono. Empewo si nyangu bannange. Kyempugambye nti basiteta asinga bebakwatako mbagamba ekintu kijja kukwako naku bwetu gwamanyi ekinakola ki? Kyekyabawo. Bingi kati waliwo emu yamenya nnyo nagenda ku mpewo nga nina erinnya erikola ki nga na lunch time show nga nina erinnya erikola ki linuma kati omanyi studio engeri gyebamu esse nyingi lwokola bwoti empewo eyingirayo esho yankyalenjinga nnyo bweti kati nga njogera bwenti manya naye ngenda kutema omulanga ku TV naye nga mwana nnyo okufuuka okulaba nga nkibika bwe ngenda ne nteeka mu music break n'engweri nenzirika nenfa kati eyo yali good yali painful nnyo naye nakola 1 hour show namba neggwako nekulaba repeat ne recorded version nga alina katono nnyo omuntu asobola kutegeera nti linyo kuluma gwali okirina ng'ekintu nakikubinya ate nga simanyi kati eri embarrassing ayayaya yindako katono nnyo singa omu kubampa ne message oli kumpewo omanyinekola pewo omanyi tubeera ku mpewo awo ng'okola studio erimu abantu bangi baje eribo nayogera kitono mbozi olwali balungi nnyo after the break era abantu abasinga bagamba oba ku mpewo nga waliwo akayimba mukola ki katuba tuli awo mike eri kunze kati producer wange bamiti producer wange abana agabozibozi gangi n'abalala abali omu yali producer that time kati tugenze music break kati n'ali mu control naye yali yerabidde elwali emboozi ekutte kati nga banyumya emboozi nga nze ali ku mike nate erange liyitamu nnyo kati okusinga bali music aplayinga n'eddoboozi yange likola ki liyitamu emboozi nekwajja ngenda okutuna ku simu badde sinaye sigifudde ngenda ogitunulako ndaba missed call zijja kumukumu nendaba message yo nengamba ani afudde ngenda okukeberako engamba ayayaya tufudde pozi mwali mwogera kwali oka twali tunyumya mboozi kisigijjukira kyali kiboozi kya lwamiti kyekirungi nali nkikomentingako bukomentinzi n'ekiboozi kyali kikutta akati infact kyabawo mirundi ebiri kati engeri gye nakikwatamu ekintu ekyo ne bannange olunaku olwo navaawo nga zina nebwalabwala bwe nti engeri gye nakihandolingamu after seeing the messages and the calls yes okudda ku mpewo nakomawo omanye ensonyi n'okwebwalabwala nakomawo ku mpewo nga zina nebwalabwala bampulidde mwali mugeya nentya n'okukola ki lwabiti eri ageya n'ocomplimenting leero luno but anyway engeri gye nakikolamu microphone zino zetubeera nazo kyenakola nange nengamba kati mbasaida amagezi mujja kunerabirayo tunyumye emboozi ezikola ki omwana akabakompe bapanga nange ngimutinga nga nkizikiza bwe nti kati ate mu kugimyutinga nalwo nange kyandirayo noda ku mpewo nga toliiko ntabuse mukoze mutanga microphone tebanga nako yadde nga kavaibu kali waggulu bayi bamala bako yasimu nti mwe muntu nga tayogera kasiru nenkayisano nga teyategedde nenkazaako nenga si byangu naye kati omuntu oyo wali wamulabako wamusankoko omuntu oyo mwali mwogerako like face to face anali musinkanyeko nenga abimanyi n'ebyalo aliba n'agamba ki nga twali talina mutawana I know kusala kusajja ngamanyi lwali kyali waffe you know ne bannange I know right don't you miss sometimes okumissing okola those shows nnyo kubanga that is my passion from childhood ate passion teyatandika nti yatandika bukulu nno kuva ddala nga ndi muto olaba twalabanga nnyo radio zetwalinanga ezewaka ezo sound solo kati somehow ng'otulina radio eyo speaker wanawali speaker ngolamu reflection yo kati nzibu nali omutu nga manyi abantu abo aboogera bebo that reflection gye nalabanga naye ng'ekintu ekinga nina okubeerako eyo munda mu radio gyemu koleyoko
So kakati that's a passion. And of course, ujimisinga ng'omuntu omulala inaina. But for that matter, nensawo nga mumanyi. Kati kankyuseemuko. Kampereze ku balala. Nene ekirala oli mbadde employee. Ne kati nange njaga nfuuke employer. Ate ntandike ne production house. Ntandika okukolayo content, okufuna content. Nga nze producing ate abalala abange ne mbateekayo. Nange tomayanja kuba ndi awo muteekeyo nange yange. Uli kubanga ideas za showing ideas kakakadde zitudde zina n'akatabo kalamba bwe kati. So kati kijja kungana kusabukululayo ko ninga kansabukululayo ko. Abantu mbateere because they miss you. Bakigamba nyate bakinangira. Bakinangira nga ndi mukalu naga nti ha. Ugenda kulona nayo genda tuddukako. Maga msigena kudduka. Genda kulona nayo genda tukola kitudduka kunera sadduka. Nabasigala mu ngate mbakola ki? Wakolera. Chusa kukolera mu SC. Kati nkolera mu ground. By the way, talking about akalulu. Politics idea no jijawani akugira mwansi. No, you nayo okay. In my life, family yange is very 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 political. Okay. Namo bantu banje okufya dala ne ku jajja. Because great grandfather mu Luganda aberani. Jajja azala jajja. Bangamba olumo amana afuka tena abatata. Yes. Exactly. Jajja tata. Kati kivira dala eyo. Yomu kubatandika gondi ki abawandisa ne pati ya kabaka yekka. Yani nga balwanira gondi Latima Mpaji. Yali mu gondi. Yali omu kubakulu awe Mengo. In fact yaliko n'omwanika wa Buganda. Yaliko omwanika wa Buganda. So kati family zeeberamu abantu nga bali mu leadership positions. Ne muzeeyi wange manyi muzeeyi wange ate yasavinga ko kumaje. Yani nga military pilot. Hassan Waswa. Nga military pilot. Kwa balina bamukola ne bamujjawo nga nkyali muto. Wano juice wano bamukola nga nkyali muto bamujjawo. Kati nemberako ne jajja kuside ya mama naberako Lord Councillor nganze. Nemberako ne auntie wange naberako city councillor nganze. Mbadde nabangi nnyo mulimu ba MP ba mayor baane bakoze batya kugamba naye ngamba no at a certain stage no kwongera legacy ya family eyo. Kwa ne legacy ya TV nayo yasinze nagitandika. Era jajja azala tata Kalinimi omugenzi. Era ne yali Kalinimi ono yakubanga piano. Exactly, jajja azala tata. Yakubanga piano ku TV. Yes, emukono. Yes. Nga kubana wali kukoli hotel. Yes. Kati ne yali ku TV. Kama bitu era byenkola sina kinagwamu by mistake or by accident. Era biri munda mu family DNA. Kati walina okuba omuntu ayongerayo legacy ye koleki. Obulamu obusanze obutya. Obulamu buno tebadde nnyo challenging. Kyemusanzemu ekisinga obukulu nti no bina be involving speaking with the people. Okay. And I've grown up speaking with people. Just bigambo embagamba bibinjawulo muko. Ekyo kinyangwidde muko sifuna buzibu nemba mu kanso okuteesa. So okuteesa mpaka kumacha. Kuteesa bulungi. Ne challenge ebadde muko nti bebadde muko embirigo nyingi. I know right. Badde embirigo nyingi nti life yange yonna jinamala mu entertainment abasinga bakyewunya nti saasibwako. Bino byaddala mu entertainment tukira bangi abasibira mu makomera bivulu biki nisaasibwako naye eno bantu papa zeze mirundi emeka kati kandi mu 8 kati ogwasoka gwali gwaki ogwasokera ddala gwali awo era gundi twali mu campaign sides egabe waffe Nwatugate mukizi bakikona ku lwali lutuwereddwa officially electoral commission yatwadde olunaku nti olunaku lwa leero mugenda kukola campaign tuba tuli awo motoka zizaafubu tukaze ne batunyawo batukasukayo mukanalufenya mwagendera abatukaze ako kenyina kako kambwa nyo kako akamotoka bapakira mulinga ebiyenje right bapakira mulinga yakulinnye baoli engato yesibidde mu matumbo ekose ekyo nembera munengamba Inga ne kasatuli banji sirio. The experience for you okwanga that was your first time okuyingira komera. Wakati ekyenjawulo kinafunamu twatuka ku police nagenda antiddeyo. Nagenda antiddeyo olw'emboozi eziberayo. Ekintu ekisinga okuyambako mu nsi buno okubanga okozeho okulinnya nga toli bubi nnyo nga toli plain kale manyi obeera plain bakuchunya nnyo mbala akatuka papa yali bona nti bewa amanya ido ne RP bagamba naye bakulese nemugaba bandisiraga nti naga balimwe nti mukwata ko ddala yadde nga ne bakyali bangona ntuyitiramu awo ne batuteeka awantu affe ne tukola ki twasika chapati asasika chapati tunekyo nakola of course ngwino gulira abaana zikando chai byali bikoze bitya byonna
nene tubeerayo naye nga kiku kyaluma ffe nakumeka nga kikuliko nakusatu alla kyakujja kyakufenka ekiku kyaluma ffe nesekere kanekyokuba kati namula akantu akalala kalwa nze nenyala nnyo first of all toilet gyengendamu ino okubanga nsanze amazzi gafaanana nga gundi bwefaanana eri kyebatuulako nga mulimu akayero maama nnyabo kalwaiko nasiba nenga asija jiyingira for how long? For 3 days? nasiba nenga asije najiyingira wow. oba nfa nkole ki fene sija jiyingira kyalimu obuzibu bungi nnyo nga n'okulya tosobola kuliirawo of course nemanya kintu kyenayingiramu Uganda abantu abamu bakirowooza nti standard mu nsi yonna no Uganda bw'okiyingiramu banga agambye kati ekkomera lifuuse mukwano gwange kati police cell zone zitambuddemu ekikola ki ekiwera basubirako neyo ekayunga eyo nga tuli mu kalulu kanakwedde batubye n'akalulu n'okusiba ne batukola ki n'abasiba bazibidde mu bitundu bingi ebiwerako kati byafuuka bya bulijjo kati omanyidde kati ekyamalayo kye nali sigendangamuko yali prison police cell nali ngenda nzimanyira olumu ne bakatema mu kooti mu kooti twali tulwanira abatembe rights z'abatembe omanyi bw'oyingira mu kintu kyonna okuba n'ekintu ne passion ku drivinga passion in driving enyonze Uganda mvuka wa Uganda yato banyoge mazima kubanga ekibuga nkikuliddemu da direct ola amasomero gembadde nsomera mu galikibuga I know omuvuka kyakola ki kyayitamu okufuna survival mvuka gwosanga akuta emisipi ena jatembeya kitegeeza olunaku ekinene nnyo nyagala afisa w'enkumi ngezi 5 azitwale waka mu kazigo ke ate ojja musanga alina omukazi n'omwana kituufu omuvubuka oyo kati juka twali twakamala bamala tulonda twakava mu covid lockdown avuka abo nga batobye emirimu giweddewo kati meaning ne alina akaduuka ngajja kwekanga nga talina choice alina okuyingira ki street kati ne bajje ne babayingira mubayiyemu amagye muve mu kibuga nga babakuba n'emiggo mingi ne tugamba no twaze mu kanso okukola mirimu gino nituyise ekiteeso ne tugamba abantu bano mubaleke naye si baleka nti bakolere buli wamu suggestingayo waliwo etteeka lye twasangawo nga kadde baga tuyite mu tteeka eryo nga tetulimenye tuyite mu tteeka eryo tubafunire street at least nga 4 mu kibuga ziri downtown tumanye nti olweggulo ssaawa nga 11 amaduka nga bamaze okukola bali mu ggalawo na bano bakoleyo paka ssaawa nga 4 bayiwe ebintu no bafune kubeza abana abakola ki abanyuka ebibuga byonna bikola 24 hours waliwo the economy the night economy olaba New York ina title gibayita the city that never sleeps Kampala can qualify okubeera city that never sleeps tugamba wano alina amaduuka yakolamu akole emisana atambule biki nabamu basobola okukola ekiro then bana abayiiya wano abayiriba no bakole eki city etebaka makindye amakindi anti katokola amakindi nagambye yo city tulima nti eyebaka emisana okukola n'ekiro kati bwe twatese ntugaa tubayo street ezo nga 4 nga bwe tupulaninga tuteeke gavumenti ku nninga erete ssente tukole obutale kuba obutale nga tebumala population ejjudde ninga ekiteeso kitegereka kya common sense so bwe twafulumamu ne tugamba n'abaali mu ggonde ba technical side mutwerekee nako tulambule enguudo ezo nga tuvudde mu kanso tulambule enguudo ezo ffe tukulembera ekibuga si musango kulambula ekibuga kyetukulembera oga mutwe ne security tugende nammwe tuzirambule tulabe feasibility tukole feasibility study tulabe ekinaatambula tutambudde tuba tugenze batuwerekedde bulungi of course manyinda batera okukola batukira tutuukanga awo Kampala road abali batwate ne batwefuulira buli amataada agendako kumpi akutte jeke bati ogutuuse kiki ogubaddewo olwo yatuuka nasuka nkwata nnyo nga mukambwe nyine mugamba okambwalira bwereere namugamba ebyo bwebukola bya bwereere namugamba akagamba kamumenya omutima nakati akyakajjukira nkiwa waali namugamba abantu abasinga okutembeera abo bamanyi bakyala b'abapoliisi batunda njugu n'envuba mu barakisi zaawo nonga bakyala b'abapoliisi bakyala bammwe nemugamba n'ekintu nga simulangidde sikoze nemugamba nze mu famire yange amazibu okulima kubi mbuzi nga gyali nga taŋŋambanga simulabangayo ng'akola ki ng'atembeya ku street ng'atunda ebinyeebwa ebyo ne twagala abantu abo bakole ki bafune life eyaabwe ey'enjawulo yali akutte jeki ng'ekomene waggulu n'agisampula kakana actually you are right but these things of order and order no understand order and order but still remind your bosses that those people bakyala bammwe bawala bammwe bamama bammwe ba family members bammwe tugezaako kukola ki yali akwata nga temwafunye permission betwava nabeeri abatuwerekedde ogenda okulambula betwaga okuteeka abatembeyi benyini bebeefula ne bakola ki
twafuluma kanso yonna nga bwebadde muli bakulembeze mukkiriza okutambula mu kibuga kyakola gimu mirimu egituweebwa constitution batugambye teekerateekera abantu economic activity kiri mu KCCA act okuteekerateekera abantu so kaakati nakakka nawali omulala erajja ng'ayagala nti bakwate babiri ono yamugana muga nti ali kati agenda omusomera muliramu taasa bakyala wabemukola kibyali naye nga bwetugenda amanyi batwala ku CPS abamu abagezaako kudduka ne babakubamu ensamba ggere ne babalinnya ne bakola ki byonna naye nga bakulembeze baki bakibuga netutuuka paka netutuuka ku CPS kati ngeri gye twali twambadde t-shirt kuliko omutembeeyi isimu yeegambo omu najja ng'anoonya alebuli amanya lwoluko n'alaba eryange bagambye wakoze t-shirt ezo ziriko omutembeeyi isimu yeekera nemugamba nze nazidesigninze kuba ku kompyuta nenziteekako buli kimu nenswala nenziprintinga nsomera omusango amaanyi nga mangi agamba nti simanyi biki naye nga nosomera omusango you know this is incitement naye nga what incitement I have made a statement omutembeeyi simuyeekera meaning omuntu hooka akutte ebintu by'emisipi gy'esatu lwaki omuleetera amagye okumukwata ng'omuyeekera okitegeera simuyeekera anoonya muwogo w'abaana be nemugamba ogwo omusango gulinze gunsomere omutembeeyi simuyeekera tugende paka mu kooti nemugamba nze nakoze t-shirt kyakola endala ate nanvaako nanewakoze ka research kitegeeza bagenda okujja mu kintu nga ne ka research okayina nga buli kimu nga sina kye sirina baali battadde buddamu ne bambega bangi nnyo tuyingira ku CPS awo ne basooka batutuusaayo wansi tugenda okutukayo nga ne mu CPS mujjudde abatembeeyi be baasiba ne batuwelkaminga bannaabe biki kati twatuli awo ekiro ssaawa 9 nkulaga challenges zetuyisemu twatuli awo ekiro ssaawa 9 bayiwa abantu 205 abatembeeyi ng'ate bo babajje ku nnyanja bannayuganda abali ku nnyanja bonna by the way wa mission yakubamala abaali bavuga obubi all over Victoria Choga Albert bonna tugenda okulaba abantu bajja bambadde palepale bebituka bayira ati bano babajjeewa nange natukoba interviewinga mundo bakikola ogwange omulimu ate gwava nti naye batusanze ku nnyanja ne batuyoola kibiki envuba embi waliwo omugagga tayagala tubeere wayagala kujja kuteekawo kampani ye batuka nti bagamba kasagamba kigambo nvuba mbi bw'oba okoze eki ate onolwanira wa tolina ssente tolina ssente kati abo nabo ate ne babeera awo nengamba kyekitambula eki naye nga Lord Councillor ye omulimu gubaki omulimu gwo first of all tulina KCCA Act yetufuga KCCA Act esooka newa gundi gundi esookera ddala eri important egamba Lord Councillor tula mu council enkulu mu kibuga nti omulimu gwo gujja kuba mwenga council awamu mujja kuba the governing body of the capital city governing body ekitegeeza ye body ey'okuntikko buli ekikolebwa mu kibuga kye mulimu nina okuba nga mwakiyisiza mu council egugwe gusookera ddala ogubadde abused emirundi mingi nnyo okuddako bagamba ojja kurepresentinga abantu ba electoral area yo tovalaba bw'oba ogenda okwesimbawo tebiringa bya parliament so okuba nga asula jjinja neneesimbawo eggulu olina okuba nga oli mu kitundu omwo ng'omanye ebizibu by'omwo ebizibu obimanyi bulungi n'abantu bakumanyi qualification number 1 mw'osula omala okutuuka wali olina okuba ng'okwata ebirowoozo by'abantu abali gy'okiikirira direct n'obikwata n'obitwala mu kanso ate n'ova mu kanso n'okwata bye mwasazeho bye mwateeseza n'obizza mu bantu ekirala era mu act yennyini eyegamba buli in charge of okuteekateeka bannakampala jjukira bano Lord Councillor ye ng'ovuddeko okuteeseza akatundu k'obeeramu oteeseza n'ekibuga kyonna like buli kyoteeseza eddakiika eyo kigenda kukolekawo Empe Lubaga Central na wonna so oteeseza kibuga kiramba meaning olinga parliament y'ekibuga ne bagamba nti mulimu gwammwe wavunaanyizibwa bwammwe okuteekateeka bannakibuga beenyigire mu mirimu egiyingiza ensimbi olaba ekyabatembe bwe tukiyingiramu twali tubateekerateekera mu kifo ky'okubagoba babagobe bagende bugenzi tubafunire akantu ke bakoleramu bagende batandika okuyingiza ate nga bali organized that was our aim to organize them tubateeka wali ku mabbali egwo nagwo mulimu gwaffe ogukolaki n'omulimu mulala kukola amateeka amateeka gaffe bagayita ordinance wano ku district wano waggulu Kampala ega ordinance eri ziba bylaws eri mu division eri ziba bylaws kati zi ordinance ziba zikola mu kitundu ekyo Kampala tesukka boda za Kampala amateeka tukirizibwa ogakola ate n'omulimu omulala ffe tulondoola bye twayisa ebikolebwa gavumenti mu kibuga kye tutwala tulina okubirondoola tubikoleko nabyo ripooti
mimi tubanga bakalondoozi ebikolebwa kati naawe twalira batwatuli tukola kulondoola teekateeka tukwatibwa kyovola nayogeza confidence nga manyi nze sina tteeka limenye mbadde nkola mulimu gwange ebadde na resolution ya council tuyingire tukebere tutegekera abantu ne bwe bakiraba mu ngeri ekola ki abantu abasinga bagati no mu KCCA mulimu ebyobufuzi bingi ebyobufuzi ye politics politics bwe twali tusoma ffe abasoma media and communication politics bamu defining kuba media and communication ye course erimu gundi zirimu continuity zikwata politics nga ttaano mulimu political science political philosophy mulimu political communication bingi propaganda byonna ebyo mu ebiri kati when we study that politics tumudefininga bwe tuti politics yengeri society gyemanagingibwamu ne resources zaayo meaning buli awali okumanaginga society and resources politics so n'abali eri mbusimanyi technical gundi betuwadde ssente bagenda bazimba enguudo politics kati abantu bakikwata binti politics omuntu eyesimbyewo no bwoli ate mu broad description ey'oluzungu eri grammatical politics is everywhere nti nawaka mu nnyumba wova awaka mu nnyumba wova akwaddeko politics awaka obeera era abaana bana ani gosooka kusasula school fees that is politics ani gosooka kugulira engato politics ani gosooka okuwa emmere ng'obega politics okitegeera abantu balime kwebuzaabuza siri mu politics we are all politicians whether we want it or not. Talking about children, do you have children? I have 3 children. Mama aliwa? I have 3 children, abalenzi babiri omuwala omu. Chairperson oba headmaster single father association Uganda. Oba single father ng'akira n'aza omwana n'amufumbira n'amutegeka n'amutwala ku ssomero n'amulabirira. Naye ng'ekyo nkijja out of experience. Ne bato bange nzina bakuza kuba muzeeyi baafa mangu. Muzeeyi musajja afande mu primary, muzeeyi mukyala afande awo n'akayingira secondary. So kati obuvunaanyizibwa ne butandika mangu. Is it challenging for a man okukuza omwana omuwala? It is challenging, but at the end of the day, enjo butelemera amasanga gaali. I know n'okola ki? Olina okuba ng'olina obbikola. Weyagala bato kuba nange kataimu akanene mukko muzeeyi musajja yasooka okufa nga muzeeyi maama alina okugenda akole era naliko ne jjajja mukyala ng'ayankuza okitegeera ate paka era ne muzeeyi maama alina akola ki nankuza kakati since nakuzibwa the other side nange tekinema kukola ki. That for omulenzi is different olw'ensonga tomulinamu ezo seasons naye olwo omwana omuwala waatuuka aziza omukono emabega yeekonya akagere and for a man omuwala ayinza okuba nga awulira tali comfortable telling the man and also a man a dad nga naye tali comfortable omwana munnyonnyola nti kakati omanyi kino okikwata n'okinyoola bw'oti n'okikola bw'oti ate oba okitaddeyo bw'oti ate olina okunaabako bw'oti essaawa eziwera bw'ezi okyusa bw'oti. So how did you do that? Kisinzira engeri gy'omukuzizaamu ne relationship yammwe. Nze kati muwala wange the very first time we yafuna that problem ate bwe yakubira n'aŋŋamba I need pads. Nze bwe yakubira ne nzigula. In fact in most cases nze nzigula. Of course na time gy'aspendinga ne mamoni the time gy'aspendinga nange naye nga okuba mulimu gwa kugula gundi ezo nze nzikola ki. First time wabeera obutegeera by'ogula. Azinga omanyi size nti longo, short, wide, wings, smile legs. Obimanyi? Byonna nga mbikola kino. Ng'obitegeera. Anyway, any man ng'onabeera responsible olina okumanya ebyo nti even n'oba olina omukyala era ojja kutuuka nga gwe olina bimugulira ali awo bimutabuseeko era fuluma agenda abigule wali abamu babeera embarrassed tasobola bigula nze nga bwe nayingiranga edduuka ne ŋŋamba njagalayo bonti njagalayo diapers njagala pampers era bwe nyinga ne nga kati njagala bino mbimutwalire oba nga bw'ogula gundi nga bwe tugula ebyaffe ebitukuuma obulamu abantu saga bajjemu oluntu lw'okubeera embarrassed about gundi nature. That is life. You can never be embarrassed about that. Exactly. Njagala bupiira genda mu pharmacy gamba mpa obupiira. Brand chimpe no brand kolera no brand tenkolera. Manyi gye tukoma okuba n'ensonyi olusonyi olukola tujja kufiira bwe. Right. Tujja ensonyi zirina kujja wano nga ogamba bannange nga seekuumye bulungi. Okitegeera. Naye okwekuuma owulira ensonyi mu kwekuuma. Nze bannange simanyi omuntu aba ategeeza. Naye have you balanced okuba a parent? No politics gw'olimu eno bingi wabula biri challenging kwa mundi kubasooka okunteekayo bo tebaategeera n'essimu zange nga zivuddeko kati ne batya ensi nabalina ku 3 ngenda okudda bonna nga bawunze n'okuwunga ewaka bawunze tebabitegeera kati olunaku kwolwo lwe batwala olwagundi olwo olw'abatembeeyi
Wali tumanyi tugenda kukola ebintu ebiri legal bulungi biri mu mateeka nenga of course we anticipate nti bano bayinza okutulemerako ne batukola ki ne batuteekayo ko navaamu mbagaye banaye bwenno nze ngenda naye nyinza obutadda mama lwaki ogenda ne bagamba lwaki ogenda mbaga nze ngenze obutadda okudda n'obutadda nkola ki of course nembeera nga ndi prepared baga wano mmere byani biki bikoze bitebe na kwesotinga so kakati in this life owe na kyagala bogam ekyokwetira kye mbadde njogerako both ku bulamu buno oli personal n'obwa society n'obweggwanga wamu bweyagala eggwanga eddungi Aba-America betwegomba omusimayi balina amawanga galina skyscrapers baani tebabijja ku gundi tebakera bukezi kumakya ne bijja uwulira civil wars balina ebintu binnyo okulwana okutereza constitution yabo okukola ki kubanga eggwanga labitambulira ku system yadde bakyalina ebizibu bingi n'ebizibu byabwe webiri ebyaffe si webikola ki si webiri eri omuntu alina omutwalo gwa dola rather $1,000 awulira nga atalina sente naye nga ate wano Uganda $1,000 ayinza okugweri n'agamba nange ndaba ku kino nina sente that's how broke we are nti at least enjala ekulumira ku luguudo olukola ki olutegereka enjala ekuluma ng'osobola okugenda ofuneyo $10 an hour bulimu obusooka wansi eyo naye gwe obusanga wano obulimu bwa $10 an hour naye abana ntibalaja nabaganda ebintu biveemu tebakwasa kisa sometimes nedda ate by the way balaba nga ndi strong ate tebaninaako buzibu in fact even all family members in fact waliwo ne kojja wange yankwirako esimu n'angamba basooka okunkwatira ddala naga nja kubuuza ebibuuzo ebi ebintu bino oli determined yagala kubeeramu nti tobitidde nti naga nkwadde esaala zange genda mu maaso naye naye agenda kugamba abiveemu niye yambuuza buuza oba nze nga nze convinced nti nkola kingi determined omanyi in this life what a belief tulina okuba nayo nti this life starts from somewhere and ends somewhere whether you want it or not oba olina skyscrapers 10 oba olina amataka acres 8 oba olina biki byonna byonna you must leave this place. I know. But how are you going to leave this place? Yeah. Is the question. Nti youth wanaagenda ajja kugenda gwewo asaanewo tokudamu kumwogerako saagala bintu byakugenda nesaana abansookawo baleka legase zaabwe baleka legase when I google some of my family members google by so I don't want to be part of the crowd. Want to stand out na nakyenkoze ngamenti kala at least bwe nabeera wano mu kibuga Kampala nateekawo embeera eno na creating eteeka bwe namuteekera nga creating by the way kwa naliko chairperson wa agenda committee bikwata ku bavubuka abakyala abakadde baana baani abaliko obulemu byonna byonna navayo kweyo gundi nga bakoze amateeka aga abiri ngerimu ndiisiza erya gundi Child Protection Act ya Kampala erikwata ku baana b'enguudo baani ekibiremesa okuteekebwa mu nkola baga tewali ssente ezo tezirabika ezikola ebyo kimale okuula nti kasi erimu ku ssente ebyo tebikola kansa erimu ssente n'efulumya erya gundi eribayita erya abuse child abuse domestic violence n'endifulumya bikwata ku baana batula abakyala baabwe abakuba abaana abakuba abatuntuza abakazi bakuba n'abasajja exactly abakazi bakuba abasajja abatuntuza abakozi byonna byonna naye n'endifulumya naye balina oditeeka mu nkola kati nina okuvayo ne ngamba ssebo nze nalekawo kino oyagala bakujjukire batya njagala banjukire ng'omuntu bwe yatuuka wali ng'ekintu ekikwata ku naddala omuntu omuvubuka ow'ensi eno manyi lwaki njogera ku muvubuka bali 70% bangi infa kati beeyongeddeko n'okweyongera be bangi kati olaba polisi ezo nezikolebwa tolinawo obalaba ng'abawandiiseeko kubanga omuvubuka ono bw'anaava eno nga tafiiriddwako be bagenda okufuuka abakulu ab'enkya generation eddako egenda faanira osanga abakulu b'enkya tebafiiriddwako tebadde nakyali tebadde mentally tebatendekeddwa tebaweereddwa values osanga eggwanga lyawo litambuliyegeyege okitegera bulungi so nze polisi zange esinga obungi zonna naye bwali kugenda kabira ku record za council bina byenkola ki njagala ebintu ebiyamba omuvubuka oyo akola ki asookebwako gatuwumbawumba biki byolowooza ebyalisaanye okukyuka mu byonna gy'ozooyita mcing presenting ate kati nawano wooti ebingi byandisaanye okukyukamuko first of all okurespecting art mu Uganda kukyali kutono nti abantu balinamu n'akantu kano kansoke generalizingamu katono balinamu n'akantu kano nti waliwo omuntu ng'alina ekintu kyakola for some time oluusi n'akivaako n'akyusaamu oba nadda ku biralo ensi n'emutwala ewalala bamutwalanga eyakola loss mu nsi endala it is totally different that person is celebrated naze ndaba zibayita Soul Train Awards mu USA okeza abaddugavu still
Soul Train zileta bonna bakola zi hit ezakaba bamale bona nga they are celebrated baga abantu bano batubezaawo none Uganda instead muntu akera kumachala proactive n'awanika n'amagulu abo bategeera bagwamu lwa inspiring ono aliko lwa inspiring akola ki aliko aisha tebapevinga we twalifunye na platform wa platform yali abakongo mfuna ba South Africa n'aba Nigeria okitegeera so kati ekiri jonno that appreciation y'abantu okera kumachala bagamba we appreciate art omuntu akoze ekintu kyakoze nti Red Banton gola boy at one time omugenzi Kasukira kyogera era kyatunda zi album the artist yasinga okutunda copies nyingi za album leka tosanga olinga I'm ridiculing because I know hitting and no hitting best kuba akabi ko setting a pace nti nza abantu abansoka ku TV ne ku radio respect jemba wa nene comedy you are not comedy abansoka yo ku TV kwanga nabo ulirizanga nenyamba njagala kubeera ekyo kibakola ki kibali so that respect eyo nditwala mu general public nandaga de chukemu to mutaba ina kyakola legacy na agitekawo gutuna kikola mu respect ye netugenda mu choku byokuyimba tukyalina problem nyingi nnyo nti baartist bali bagamba nti bakabira copyright bade basaba kintu kirala nnyo basaba ki zinanga bade basaba sente nendo bana bade basaba sente mfecho okusaba okusaba omulimu ngabo gutereza kwa nsiro nkyogera kino buli wendaga nakyogera sinso okubanga ndi ku TV mbaga before you even cry about anything let's first digitize the industry ya music nti mu Uganda okera ku macha tukyatunda tape tukyatunda CD since tukyatunda enyimba wasitundirawa online nti bintu biri ebi bisatu digitizing the music artist na jali jafaye kana artist njagala ntunulire ngoba oli mu creator oli creative na omulimu gwino okusooka okola nga tunakola mulala teka government kuninga kusala ya internet n'okubunyisa internet eggwanga gyonna kasito n'okola ekyo ojja kusolvinga ebizibu 100 nti ba artist industry okugiyamba balina kukola ekyo first of all then creating ekibandiyise music bank digital music bank ya Uganda eri official although running wa government it is okay nenge erichi official nti buli muyimbi akera ku macho wali guru wali akapilipiliti yali Samia Bugo yali Mbarara ali Bushenyi Kashari foto yanaina jali obali kalanga ku bizinga aligisalinga na feeling digital form neno form yija asikaza nabira kuli ne dashboard ye nateka music we iyo digital music bank yo mu releasingira bomara mu releasing bateka wa mateka makakali agagamba nze MTN nze Airtel emangeno kosanga ringtone va kubine biri nti company zitwala 85% mu ina twala 3 abandi batwala meka babale percentage yawe bafuna ku ringtone bagiteka wali babale nti buli download yo limboro ne ba cent nga 6 shilling nga percentage egende ku account yo muyimbi ne government ekwata omusolo ntiyagala ko percentage weight babale nti buli download buli okuwuliriza nako kubako percentage kola ki ezigenda ebina wabikoze nga asose kusala internet kusala internet abafune no music bank ya audio kati nga nili ku YouTube akola ki afuna ebibye ngatambula trust me abayimbi bajja kulekerawo n'okulwana ninge kyagamba kankole quality music kamutekeyo eri tulina kulimba playing ne ku radio eri system ezo wezire zikebera obulango na buli kimu nazo ngesete ziyingire za radio system bajimanyi dashboard eri emu sente emu okera ku majino ga ero koze obukadde bubiri ero kadiongeremu amaanyi ne creativity kayongere but besides that bira bina bakayana ku nonsense atenga music dagala so boteleza omuyimbi oboteleza obwongo bw'abantu banga mental illness kati naye tabuse mental illness anti eva ku stress y'abantu anti kati eyo music oyo yabakakanya exactly ate buli ggwanga njagala okitaba historically buli ggwanga erina ebizibu bingi music akula nnyo South Africa yaruling Africa nga tenafuna independence balinanga obulumi kati mu bulumi obungi nga music ava from the soul n'abakonga abo bbanga yamaze ng'abonabona kibula badominate ennyo music wawano Nigeria gyolaba eyo wadde nsi nene esinga economy nene esinga abaavu kati music and football is an escape route for many youth abali mu ggwanga so kati naffe okukola ekintu ekyo ne Uganda ba youth abasinga ne kutoba tumukutunda bisaawe byabwe bya community tuzimbe obuzimbi bisaawe bya community ne music tubatera community centers ezo gazina bali hustling bakubira enanga bakubira guitar so kazalingawo
tesiriiwo tesiziraba tezikyaliwo nze super strong dream yange ya Kampala era Kampala singa lulikera lumu nga mmaze okufa eno mbaddeko mayor wa division mbaddeko ani bankwasamuko ku ba road mayor kyensokerako byebyo yakuba mu kintu buli division yakuba mu kintu buli division mu Kampala erina okuba nezi community center you know nga bana badduka emisinde bazanya rugby tennis bayimba bazina amazina bazanya emizannyo nga center yaabwe free tukisabire what mukama is so hard kizibu kye kiro nga sente zigenda ne zibuna mu bantu ebitalina amakulu ne zitambulira eyo bana Mr. Moshi erinnya Moshi ya Kisiraamu ya Kisiraamu tunafunayo haki n'embwe haki zijja ate endala ziba optional tesiza goni siteeka bakuba kayima abakola ki abalowooza nti zateeka si zateeka bana mubeera bulungi zijja mbeera